hide. Give all these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Utaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son. Sidimani basideyo, bella basideyo, sidimani basideyo. Gwe, tomanyi sanyu lyenina. Tomanyi sanyu lyenina oyo mukazi lyampadde. Gwe. Nisha, ndi musanyufu. Naye mukwano wali ogano mukazi. Walabuka. Walabuka nova ku ttaka ly'ekikazi. Kati kankubuuze, nali nyinza nti oddiremerako. First of all, ettaka balimpa bubi. N'omuntu eyalimpa simwekakasa nga lwaki sirivaako mukwano oyo mukazi gw'olabye bw'alabika waati. Ndeka mukwano. Omukyala wa connection wanimaze okotya naye. Nze gambye namulaba bulabi ne mmanya nti nno alabika si mwange. Ne ngamba waayo ettaka ntayi. Omulaba n'omulaba endaba efaanana gy'afaanana. Kikazi kyabadde kigenda kuleetera wano kabangali bakuntumye bakutaddeko bakumanyisa obugulu. Tondaba nti nkola akavuyo. Tondaba nti nkola akavuyo. Naye nze n'emiwunyo tuli nze nti emiwunyo. Tudde wansi n'enkusakerera nti amagulu bagatwalira mu bbanga bwe gati olikka bani. Ate kati awo ki ekiba kisesa? Obadde ki? Naye nkubuulire wabona wali akonava ku ttaka ly'omukazi. Kati omulaba agenda tukolera ebintu nga akijja ku mutima nga tatuyinaako yadde akantu wekati n'ettaka liri safe. Sweetheart. Yes, ma'am. Ndowooza nkutuusizza. Naye ndi musiimu. I had the best of my night. Wow, that's good. We're kusiimu. Ndi musiimu nnyo nasiimidde ddala. Nange ndi musanyufu. Kirungi nnyo ekyo. Katonda ampadde omusajja omulungi. Antegeera. Kantegeera ddala okusinga kawe. Nge nange ndi musiimu. Tuyingire. Tondeka wabweru. It looks weird. Omusajja najja mukyala we muvudde out tondeka wabweru. Tulabyeko na waffe. Kasita ntuuseewo. No. Nayingira olulala. Nedda. Oh, darling. Sikiridde leero kuyingira. Nedda. Please, maybe some other time. Kusabye. Oyingira olabeko ewange. Ewaffe. Omanyi nti wano treasure wabeera. Okay. If you insist, why not? I'm not insisting, I'm just requesting. It's just a request. A request. Your wish is my command. Oh Okay. my God, that's good. kino ekikyana kireka kitumanyira kino ekikazi gendoderero. Kati gwe nnyabo leero akamanyiro okukakoma leero. Olwaleero luno kwata ebibyo tambula otuviire fuluma geeti eno. Ate ne tuli kugamba tuli serious sizze wano mu muzannyo. Madam Nisha, laba okigamba tekifaayo. Kisaze na ojja kusalako. Bakugamba. Olaba gwe akamanyiro kokootuleetako leero kakoma leero buli kyonna ekikyo kikwate fuluma geeti eno. Omuntu abadde akusiba wano takyaliwo. Leka ffe abamuvunaanyizibwako tumunoonye. Naye gwe tomuyinaako buyinza yadde. Wabula kati gwe tugenda kukuba. Tugenda kusakula, tugenda kwambula. Wogenda okumanya nti muffeffe gutuma nti nze noono ffe tusaana okunoonya Musa. Laba guno gunnamudigu wabula tugenda kukuba.
kati mudduka ki? Ani adduse gwe olabeewo ani adduse wa? Oh, kale. Kati munkuba. Twagala ofulume. Hai, salawo. Bw'oba oli mukazi gisaale kale. Salawo. Ola salawo tukusekule gwe. Asala. Madam Nisha kisaze. Kati mmwe. Nja kubakuba. N'ababadde babamanyi babeerabira. Saagala kundeetako kamanyiro. N'obatunuulira. Gona gulinga enjovu. Kati mulata. Munkuba ate mwetenda. Katulaba, one or two, me and my sister. The place is nice. Good enough, I'm finally here. I'm getting the sign of at least finally in this over here. At least cutting money works. But money going a smile in our worry over there. I'm grateful entirely. I'm finally here. Ningarodi. You know, to smile in our worry in case of anything. No one to run to, but at least now I'm grateful. I'm finally here. Money over. I'm so happy. At least on this money job. That's good. Yeah, sis. Nesako ingini ya wane waka, edi akulaweko, aweke waka. Tabi kusajiseza. No. Kale. Enawo. Mukama wake. She nga tuli musanyu. Did you not yourself? Is it because is any sister or what's not happening? What are you going to school again? For Kula? No. Sigami to inachote do Kula. At least I thought you'd be happy for your sister. Tokuba kuno mutugo akuleetedde waka. It doesn't come easily. Happy for what? Happy for what? No, darling. Like, okay, go. Nga musanga ngane bizibu bye. Era like kali bothered. Like kali ekola. Kawana. Katola bahani. Tomanya katonda nyinzo sani kan katonda mpadde. Some matter of saying yes. Are you for real? So Gamant, you're ready? Why not? Anyway, you must sign off. Nange nsa. And then you know, I didn't put him now for and they find now that you can decide to stay one, I'm sure. I'm timber good one. The good one more line. Todam ko sabusa. Ni kukuva no railway. Todam ko sabusa. Starting for ourselves. Na kwa mutima. Kakasiza. Are you for real? No one in my body. Uzogulira gonna go to jail. Anyway, those anyway need. Yeah, it's okay. Watch the chocolate over there. And I've seen the place. You're home in natural gum. I know. I'm Okay. contented. You're contented. Yeah. Okay. Bano bana bapywana obuli mukune mulera masa. Have you seen my sister? Have you seen my che? Have you? Nonsense. Jajja. Banange tomanyi kyonkoledde we bale kujja kundabako. Munnange nno. Nina ensonga ennene ey'amaanyi ensitudde okujja wano. Ensonga y'okubula kwa Musa. Mutuuseewa. Jajja. Ensonga y'okubula kwa Musa tunoonyezza Musa. Tutaddemu buli kimu
tutadde mu ssente tutadde mu koba mbega ne Musa akyabuze naye nnyina essuubi nti Musa agenda kulabika era obudde bwonna nkimanyi Musa agenda kulabika naye bannange obudde bugenda ate mulimu kwonoona ssente nze mbadde ŋŋamba ensonga ezo tuziteekeko sayidi endala sayidi kijjajja nze nina omuntu wange asobola otukolera ku nsonga ezo ne tufuna Musa mu bwangu yaliwo oyo jjajja ate oba walwawo nina nyo omuntu wange akola ku bino naye oyo omuntu w'amaanyi nnyo akola ku nsonga ennene eyo ensonga ya Musa ntono nnyo ku ye jjajja bw'okola bw'oti oba otegeeza ki bwe nkola bwenti mba ntegeeza nsaasi anti mwabamu temubitegeera naye fe abamu bitukolera naye nze olaba jjajja bwe natuuse kati kasiteebeera nga nsonga yakukomyawo Musa kasiteebeera nga nsonga yakomyawo Musa ndi naawe kati muzzukulu okoze bulungi tonkaluubiriza obwedda manyi ojja kunkaluubiriza embeera ejjajja naye omanyi abaganda bagamba bwe baala embeera anembiro kwotadde kituufu nnyo kati ogenda kunkolerayo ekintu kitono nnyo ompe ekifaananyi kya Musa sifuddeeyo oba okisindika ku WhatsApp kiryoke naye gwe kyoba omanya kyoli omuntu ajja kukebera atubulirirewo oba Musa mulamu tumanye nti tunoonya mulamu oba mufu oyogeredde wala kankikuteereko wano kankikuteereko jjajja kubanga ye Musa tumwetaaga nkikuweereza neyanziza kakati muna engeri gyompadde ekifaananyi ejjajja kati kaneeyuna obudde amiina nziruke tukwasaganye ensonga enyavu bukyali kituufu jjajja kikyoyogedde kale kati ndoza kankulinnyire mu musaayi nkuwerekereko Pounds. Buzibu ki naye? Sister wange. Bwe tuzaalibwa ne nnyabo. Nendeeta omwami owange ewaka. Neweeyisa mu mbeera eyo. It couldn't be you. Olina engeri gy'otunuuliddemu omwami wange. So, Pound, tondowoozesa ebintu ebirala nti nno tuyinza okuba tulina bajja na bajja. Ne Engineer Eddie omwagala. Mukulekere naye omwagala. Kantubwe. Shut up. Nti baawo kuva tenda kufuuka baawo. Abaawo. Ekirala. Embeera zange zonna zendimu. Ndi ku bintu byala. Ebyala avuza mmwe ne engineer wo. Twaliwo binkwatirako. Owulira. Pounds nedda. Wano wandaga owuwo. Engineer Eddie omumanyi tukola naye. Okiraba? Talina buzibu wanina mitino treasure omusajja gwozi naye gujoga batukana naye ali bwati ne bwati. Omuyinako crush? Wandaga wano wapita gwe mwenyenyini nondaga Musa. N'omuleete waka. Ne kusanyukirako. Wandibadde omuntu omu asooka okusanyukirako. Ne kati neweeyisa mwene neeyisa. Muhanga wangi. Sibitegedde nsigadde nga mpulira nga tewandibadde. Kati genda weziike. Sikulinaako buzibu. Kyonna ekibira ky'oteekawo kiteekewo. Bwe tuba nga tuli bajja na bajja nze ndi lwedde okulekera omusajja wo kuba nze byanyisola bya mifumbi ze sirwanira basajja. Nja kukusabula blue black. Ogende n'akasajja kaako. Kakati Kasaato ne Ana ensonga ebampisizza mbadde nzize twogere ku nsonga ya mukulu wammwe Musa. Muyinako we mutuuse wonna mu kumunoonya nti oba anaatera okulabika. Ensonga ya baba Musa byo bikyali biwanvu. Ekyamazima tetuyinaawo information yonna enkwatako. Tetuyinaawo ggulire lyonna ly'amaanyi lye twafunye. Ng'oggyeko bino muzeeyi byagamba nti simanyi bajjajja bamulaga
nti omwana we gyali mulamu kifa abantu ba wansi tetumala gafa ne tetuyinaawo gulire lyonna lye twafunye limukwatako. Pozi Madamu Shakira, baba Musa oba oli awo twalibadde twamulaba dda. Naye obuzibu obuliwo tetuli bumu. Baba Musa gye yakulira banoonya ku lwabwe. Naffe nga famire yaffe tunoonya ku lwaffe. Bakyala be nabo banoonya ku lwabwe. So singa tubadde bumu, baba Musa twalibadde twamulaba dda. Naye nze mbadde ngamba nti singa twatuula ne tugamba nti Musa ono amunoonya n'amuzuula, tutaddewo ekirabo gaggadde. Oba oli awo singa yalabika dda mu lunaku olwo lumu, kubanga okusinziira ku kirabo kye twanditaddewo omuntu yandigambye kanteekemu amaanyi mmunoonye. Oba oli awo n'amuyina yandigambye kamuweeyo ekirabo nkyeddize. Eyo ensonga nno nkulu. Ey'ekirabo nsonga nkulu nnyo. Naye kati kyembuuza, tuteekewo kirabo kitya? Kya ssente oba kirabo kikalu? Ekirabo ekikalu nze ngamba tekijja kukola okusinziira ku buzito bw'omuntu gwe tukola ki gwe tunoonya. Naye tuteekewo ssente okutugeraageranye nti oba ssente bwe ziti oba miliyoni nga 2, awo omuntu kimuwa amaanyi n'agamba kanteekemu amaanyi mmunoonye mu lunaku lumu tujja kuba tuyinza n'okuba nga tumufunye. Oba n'amuyina ng'agamba miliyoni 2 kamubawe nze nzeddize. Ekyo kituufu lwakuba akasente ako wadde kangi naye tugenda kukeewola. Baba Musa bw'akomawo yezo ssente ajja zisasulayo nkimanyi bw'abazze. Kati ffe katugende twegaayemu n'ab'ewaka tulabe. Naye bwe mumala okufuna ssente ezo ne mumala otula wansi ne muteesa ne muba nga muzifunye, onkubirako. Musooka kunkubirako. Kati mumala okunkubirako nze nga nzija nga tulaba ekyokukola. Tujja kukubira. Kale. Kati Rayane, njagala okwebaza okujja we nakuyise. Ogamba ki? Ndi bulungi, ogamba otya Madam Pounds? Oli bulungi? Gyebaleko. Kale. Twayawukana luli nga tulina ebitawedde bulungi. Kiri kitya? Kyekikumpisiza leero? Anna, ekikumpisiza leero kiri nti I'm not okay. Kiki? I'm not okay. Nadde njagala kubuuza, bw'okimanyi mbuno ennyumba mukulu wo mwasula Musa. Okimanyi mbu yali ya mwami Kivumbi? Ndampulire? Ennyumba mukulu wo Musa mwasula yali ya mwami Kivumbi. Genda maaso. Neeyo tuveeyo. Kati wano tuli kwogera nga ba shareholders. Owulira? Mpulira. Tuli kwogera nga ba shareholders. Kubanga when I pull out my 40%, oba tolina ky'olina. Naye we pulling out the 60%, mba sina kye nnyina. Nga njagala kubuuza. Olaba otya we tutunda company buli omu najja mu shares ze ne tugabanira wakati. Madam Pounds. Ogambye otya? Olaba otya singa tugabana kino ekintu tukiveemu. Kubanga nze siri mwetegefu kutuula awo ndabe nga mukulu w'ombu yajja mbu anfuge. So, Madam Pounds, ndi musanyufu olw'ebigambo by'oyogedde. Ndi musanyufu nnyo. Olaba sikulinze nakumalayo. Bw'oyogera ku kintu ky'okugabana kasita ziba nga ssente, nze ndi mabegawo. Ndi mabegawo. Era tukole bukozi nteekateeka yakugabana. Naye omanyi mpulidde ng'ogamba mpuliddewo ng'ogamba nti Musa ennyumba gy'asulamu y'emu ku byobugagga bya muzeeyi. Naye obadde okimanyi nti nakakitegeera nti Katonda njagala. Kubanga abantu abatuufu nga ggwe aboogera ebigambo nga ffe abagezi bye twogera wali ludda Pounds obutansinkana bulijjo ntagalira mu bantu
kozi ongambye percentage yange yali ki? Ngoba olina kuba na 60%. Kati bulijjo ntagalira mu bantu abatalina batuufu webale kunsisinkana. Kati kyetugenda okukola nga tuvudde ku by'ennyumba yono, nze tugenda kugabana percentage. Otwale ezizo nange ntwale ki ezange, kubanga nze nyina ebintu bingi byensobola okuteeka mu sente zange ne zikulaakulana, nenkola kino nenkola kino nenkola kiri, sente zisobola okuzaala. So sisobola kuddamu ebyo. Kozi wangamba kampani eyo yali ekola biki? We install air condition. Air condition isimana nawulira muwa yalinga mayumba biki. Kati nze nyina ebyetaago bingi byenjagala okuteeka mu sente ezo, ate zifunemu nnyo. Nze sisobola kudda nawe mo oyo nosense, mbirabanga nosense oyo bye mulimu ebyo. Kati kyetugenda okukola tugabane. Kati ensonga eddako kusisinkanya balooya abo n'abantu, tulabe engeri gye tukikwasaganyamu, ofune ezizo nange nfune ezange. Naye olumala kino njagala tuddemu tutuule, kubanga ndabye ogenda kunnyamba nnyo okusobola okumanya ebyobugagga bya taata wange. Kuba mbadde nyina abantu bentagaliramu mbuuzo ono taata yalina ki. Kati gwe muntu omutuufu era olumala kino yensonga gye tuddako. Ate nkukakasa buli kyonondaga naawe ngenda kuwaako omutemo. In the fields where the stars collide, Lutaya's great could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own